ekisembayo n'oluvannyuma tunagenda mu by'emizannyo. Kino tukiwuddewo ne bannabyabufuzi abali ku ludda oluwabula gavumenti abatuuse ku nzikiriziganya ne bavaayo n'ekiwandiiko kye bayise African Declaration kye bagamba nti kyandibayamba okutuuka mu buyinza ng'enteekateeka eno ewomeddwamu omutwe yaliko Ssenkagale wa DP Paul Kawanga Ssemwogerere. Omusasi waffe yalina ebikirawo ku mboozi eno. Ebibiina by'obufuzi ebikkaanyizza okukwatiramu okutuuka mu buyinza kuliko ekya NUP, eky'FDC, ekya DP, ekya JEMA, ekya NT nga ne General Henry Tumukonde akiikiriddwa. Etandika Dr. Kizza Besigye n'omulongo wa Swabirigwa ssaako Ssaalongo Erias Lukwago, Lina Zedriga n'abalala be babadde mu nsinkane ne badde ku Hotel Africana mu Kampala ekiro kya leero. Ebibiina bisobola okuvuganya mu demokulasiya kye tulina kukwataganiza wamu kuleeta nkyukakyuka ez'omuggundu. So bwe mulimu ogwo gwe tugendako. Batemye empende zinayitibwamu okulaba nga bakomya libayisa ejjogolo ekibiina ky'NRM bwe batuuka mu kalulu. Ngambye nti omulimu guno ogukoleddwa n'ogutambula kati mukulu nnyo kubanga ensi yaffe olw'obutaba nankola ennuŋŋamu emyaka gino gyonna enkaaga ezze mabega nnyo. Bategeeza nti bakwongera okubuulira Bannayuganda kye bagenda okukola mu mukago muno. Ate abakulembeze b'Akatolika e Nakasero nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Mukiibi Richard basimye Pulezidenti Museveni olw'okubasobozesa okufuna obukulembeze obupya. Abasuubuzi okuva basalibwa ku muwendo gye bafubibwa abasuubuzi basanyufu nnyo era abasuubuzi mu ssanyu lyabwe lye balina essaawa zino bagenda okulaga Pulezidenti Museveni. Ssentebe Mukiibi Richard n'olukiiko lwe baweza okwebaza Pulezidenti Museveni nga bayita mu kumunoonyeza akalulu akuliko n'abavubuka be bazizza mu kibiina kya NRM bano bakwasiza emijoozi egy'ekibiina ekyo. Damba Taddeo ne David Sekayombya be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kale tugenze mu byamizannyo. Mu liigi y'eggwanga ey'ababinywera eya Uganda Premier League Chetume emeze UPDF FC goolo emu ku bwereere. Express FC n'Embarara City FC guwedde nga buli omu alina goolo emu ku emu. Ate Vipers SC esitaanye okumega Kitara FC goolo 2 ku emu. Yo ttiimu y'eggwanga ey'abali wansi w'emyaka 17 ya Uganda Cup etandise n'amaanyi empaka za Sekafa eza Africa ez'okusunsulamu ezindira mu ggwanga erya Rwanda. Uganda Cup zetimpudde Kenya goolo 5 ku bwereere. Bamwita Mwelku Vincent cross. Umusore witwa Mawa Oscar yaba chalo ndetse na Ochengi Oscar ya the first goal Burchaba Travis kuma Enoch inje mu kibuga Simba yahite yarea Shoko Matoi Lonat igitego kya gatano kikipe Uganda. Ate katugendeko mu tulyazamu tulabe bikigenda maaso mu German Bundesliga. Mu kaFBO